Abasibe ba NUP abali mu kkomera ekkulu ly'e Masaka kuliko Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Akidewo Kivumbi, Wakabi Grace ne Mugumya Gaddafi ngano baakwatwa ku misango gy'okuba n'okwonoona ebintu bya nnamawulire mu kuziika e Lwengo. Kyagulanyi abadde n'akulira oludda lwa gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi, Ssaabawandiisi wa NUP David Luisi Lubongoya, abafamire z'abasibe ko ne bannamateeka b'ekibiina. Kyagulanyi bavudde mu kkomera alomboza embeera Eddie Mutwe gy'alimu nga tasobola kutambula kubanga omubiri gwe gujjuddeko ebiwundu nga n'okwogera yeekaka bwekasi. Eddie afaanana bubi nnyo. Bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga Kanso Majerani bwe yatunnyonnyodde twabadde tulowooza kyekisembayo, naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munafu tasobola kwogera bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Ono alambuludde ku bimu ku mutwe byababuulidde byayisibwamu mu kiseera kiyamala nga tannaleetebwa mu kkooti. Mutwe was waterboarded, bamukubisa amasannyalaze, bamutuuzanga mu kitaba we bamukubira omujjudde omusaayi n'amazzi, ne bassaamu waya z'amasannyalaze, ne bamukubisa amasannyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ono asabye bannayuganda okusabira ennyo Eddie Mutwe kuba embeera y'obulamu bwe teyeeyagaza ko n'okumulwanirira okulaba ng'atwalibwa mu ddwaliro. Ebigere byonna baabikuba buno bukongovvule ne bugwa munda. Ali mu mbeera embi ennyo. Tubasaba ng'oggyeko okusabira Eddie Mutwe mumusabire nnyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa. Kyagulanyi era alambuludde ku nsonga ya bannamawulire abaludde nga basongebwamu ennwe ku nsonga eno. Baatuleetera lisiti ey'abantu abo era buli kimu kye batuleetera tukinnyonnyola nga bwe kiri, naye tukola okunoonyereza era ne tufuna n'okumanyisibwa nti omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba ate ye bamwikuludinga ku lisiti eyo mu butanwa, era njagala okittaanya wano omukyala ya Gertrude Mutyaba owa NTV nti ate teyali omu ku baganda bafe abo abaakozesebwa. Munnamateeka wa NUP George Musisi annyonnyodde nti bamaze okukola ku nsonga z'abantu bano okulaba nga beeyimirirwa, n'ayongerako nga baagala kkooti embule Mutwe nga tawozeseddwa olw'ensonga nti yatulugunyizibwa ebyensusso mu bugenderevu. Gurupu ya Akidewo bo twabasabira okweyimirira mu kkooti, twasaba kkooti ebawa okweyimirira era tubadde tubalaba nga tubategeeza wawe tutuuse mu nsonga ezo. Muganda waffe Eddie Mutwe naye tugenda kuteekayo okusaba kwe okw'okweyimirira olwaleero. Abadde akola mpapula, atisa mukono ku mpapula ezisaba okweyimirira okwo. Nnyina wa Eddie Mutwe awanjazze olw'embeera omwana we gy'alimu ng'omubiri gwe gujjudde ebiwundu, n'asaba atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi. Bakwatirira mukwatirire era tusaba bamuwe obujjanjabi, agenda afune obujjanjabi aveeyo n'omukomera.